ono ye Kyagulanyi muraba chovera yesi musangura muraba yesi musangura sangura ba Yesef waliwo olugero olugamba nti sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde era Abaganda bagamba bw'ogoba musajja munno oleka mwezi n'akuzza. Omukolo guno guteekeddwa mu Nanup Sulaiman Namwoza eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Jinja South West. Ono abasirikale ba poliisi balabiddwako nga bamusikaasikanya nga bwe bamusindiikiriza okuva mu kifo kino ye kyabadde awakanya. Abamu ku basirikale ba poliisi badde bakamba okukira ennumba nga bagala na kumuyisaamu nsambaggere. Bano badde n'ekiwandiiko kya poliisi ekibakkiriza otegeka olukuŋŋaana luno wabula nga poliisi yeefudde nampulira zibi. We guard you, we give security. Exactly. So now you have security. That is why I notified you. The reason then you are notified police. Apart from that one, and for God's sake, this is a religious man. No. nze tija kuikirizera ndidye ene motoka balino gitolawo balobeera abaana batenti okudipanga waneno kuva kuncho kuva sawa 10. Abamu ku bawagizi badde bazze okwetaba ku mukolo basigadde bakukulumira poliisi oteteganya enteekateeka zaabwe. Amaziga obulumi ku mitima bannayuganda okwetoolola Uganda yonna bwe bayitamu bibaviiriddeko bangi okukaluba emitima era nga bangi batunda dde emyoyo gyabwe nga enkoko emira ensanafu. Kaakati nno ampuliriza byabadde ejjinja byolaba bino nga abasajja ba poliisi abasukka mu 20 nga basikaasika omuntu omu okumusindiikiriza n'okumukuba ensambagere nga boolaba nga talina ekyokulwanyisa yadde ejjinja yadde akasaale nga abasajja bagalidde emigemera wala nga boolaba. Vidiyo soko jimpere like mukwano gwange ampuliriza kubanga bwe twolekedde bingi byogenda okumanya bingi byogenda okulaba. President Kyagulanyi Center Mitembo okuva omwaka 2015 ono alojja. Jukira poliisi ng'ekulira General Kale Kaihura yavaayo n'emwegayirira nga beegasse wamu n'amagye ono abeeko omulimu gw'abakolera. Kakati nno ngenda gukubuulira olunaku olwaliro ssaawa eno yennyini nti mwami Kyagulanyi bino byonna ebiriwo byolaba essaawa zino si bipya ku ye byamutuukatuukako dda. Kyova olaba ng'ono yasalawo n'agamba ekijja kijje kanneesaddaka enkulembere struggle. Kakati nno nze Eke Master emabega w'omuzindalo mbaanirizaako mwenda mikwano gyange abava okumpi n'ewala nkugambye mukutu gwe gwa Eke TV Media Uganda kwe tukuŋŋaanira ffenna okumanya ensonga ezigenda maaso mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe kubanga tetulinayo walala wonna. Uganda yennyaffe tulina okulwana tufune Uganda empya. Kakati mukwano gwange ampuliriza olwo nsumuludde kantandike butereevu nnyo mu mboozi eya President Kyagulanyi Center Mitembo nga bwe nkunnyonnyodde nti military oba amagye ono baamuyita olunaku lwali lumu nga beegasse wamu ne poliisi ajja ayambe ensi ye kubanga obudde bwali bumaze okubeera nga buddugala, obudde bwali bufuuse bwa kazigizigi nga mu Uganda yonna omuntu ayinza okutaasa, omuntu ayinza okubeera nga azzaawo emirembe yali President Robert Kyagulanyi Center Mitembo. Omwaka 2015 omusajja omuyimbi Nakinku ampuliriza ono yakubwa amasasi agamuttirawo. Kati njagala ompulirize bulungi kubanga bigambo bye ngenda okukubuulira togenda kuddamu bisinkana walala. Nkugambye nti omusajja amayiddwa nga Cornelius Oloya oba muyite Master Blaster oyo gwolaba ku screen eyakuyimbira olimba embooko. Abasajja baamukuba amasasi nga tebeesiseemu nga tebeebuuziza ku muntu yenna era ono baamuttirawo amasasi gamuttirawo. Lwaki yakuba amasasi? Lwaki President Kyagulanyi Center Mitembo ye yayitibwa okujja okubeera nga mukwano gwange akola mu kifo kya poliisi n'akola ne mu kifo eky'amagye? Kakati nno muganda wange Kakeeto ebigambo bibino bigambe ne maama ne Sister Marie nti kakati olwo maze okubeera nga nterera nsimbule ensi ebitegere. Omwaka gwali 2015 omwezi gwali gwa Desemba bw'atyo President Kyagulanyi Center Mitembo anyumya emboozi n'agamba twali tuliko ekivvulu kye twali tuvuddeko nze ne muganda wange amanyiddwa nga Cornelius Oloya oba mugwe muyita Master Blaster. Kakati ekivvulu kino
kyali kigenze bulungi era nga ku kivvulu kino buli omu ennyimba ze yayimbanga zaali za munne. Bobi Wine ow'ebiseera ebyo teyayimba nnyimba ze, yayimba ennyimba eza Master Blaster, era ne Master Blaster bw'atyo oba Cornelius Oloya yayimba nnyimba eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekivvulu kiggwa, bano baawukana, buli omu n'akwata eridda ewe. Bw'atyo Mwami Kyagulanyi agamba, nakwata eridda emagere era bwe natuuka ewaka n'aggyako essimu yange nsobole okubeera nga mpummulamu kuba ekyamazima amatuufu nali maze okubeera nga nkoowa. Bw'atyo omusajja ye yakwata ligenda eri ebwayise kubanga ye yali abeera. Kakati nno ampuliriza ebigambo bibino biwulire ebika by'amaziga. Olunaku olwaddirira omusajja ono yali alina ekivvulu wali eri mukwano gwange ampuliriza ku Eden Service Park ebwayise. Kakati nno omusajja agamba obudde bwe bwatuuka bw'atyo n'ayambala ayolekere ekifo yali agenda okubeera nga apafomingira okusanyusa abawagizi be. Jjukira nti yayawukanye ne Mwami Kyagulanyi ate eggulo limu era bano tebannaddamu kubeera nga bawuliziganya. Kaakati nno ono agamba bwe baatuuka ku Eden Service Park wali ebwayise baasanga venue bwe batyo gye baabuukinga ate ng'olede erimu abasajja Abasudani oba bayite Abadinka. Kaakati bano nga bagamba baali bamaze okubeera nga babuukinga ekifo kyabwe. Kaakati ate Abadinka baali bajjirawa okubeera nga bayingira mu kifo kyabwe ate essaawa eyo bakoleremu emikolo gyabwe nga na bano baali bamaze okubeera nga bakipangisa. Kaakati nno wano akavuŋŋano we kaatandikira nga Abasudaani bagamba mujja kutuleka tumale okumaliriza emikolo gyaffe oba mwagala muyimbe. Kaakati nga n'omusajja agamba nze nasasula ssente ne mbuukinga olunaku wano ku Eden Service Park ebwayise olunaku olwaleero. Kaakati ate mwe mujja mutya okubeera nga muyimbira amini mukolera mu ssaawa ezange zennyini ate nga mukolerawo emikolo gyammwe. Kaakati nno wano jjukira nti abaana ba ghetto baali bamaze ebbanga nga bamaze okubeera nga batunulira Abasudaani bano nga babafutubaddeko era nga bafuuse ekyonga. Kaakati nno wano temujja kukola mikolo tujja kugikola, temujja kukola mikolo tujja kugikola. Kaakati olwo eŋŋuumi yatandika, abasajja baakubagana, eŋŋuumi yayitiŋŋana, ensambagere zaayitiŋŋana, emiggo gyayitiŋŋana, n'amayinja bwe gatyo gaagenda mu maaso n'okubeera nga gavuga. Kaakati nno olwo poliisi baagitegeezaako bwetyo n'ezambalira ku mugongo nga nswa ne balumba ekifo kino ekyebwayise ku Eden Service Park. Era poliisi yatuuka n'okubeera nga eremererwa ensonga zino ne babeera nga baga nti katuyite bannaffe oba kye tuyita backup basobole okubeera nga batuyamba. Wabula eŋŋumu yali egenze mu maaso n'okubeera nga etabuka. Kaakati nno wano abasajja Abadinka baabakwata ne babaggalira munda nga poliisi emaze okubeera nga ewera ne babasibira munda muli mu kifo kino ekya Eden Service Park ebwayise. Olwo bannayuganda bano abaana ba ghetto abaali bakulembeddwa mu Master Blaster ne babaggalira ne basigala ebweru. Wabula bano tebaamatira, baagamba tetuyinza kuvaano nga twasasudde ssente zaffe, bano abasajja waakiri aba Eden Service Park batuddize essente zaffe. Kaakati nno okulwana okwali okw'ettabbu okwali kumaze okubeera nga kulabwako era nga kuno kulemeddwa okubeera nga kuzikizibwa poliisi. Abasajja baagamba tetugenda kuvaawo wano, katulinde obudde buke waakiri tuddemu tukubagane n'abasajja bano abali munda muno. Wabula obudde bwatuuka, abasajja Abadinka bali abaali baggaliddwa munda ne babaggulira. Kaakati abantu bano babaggulira mukwano gwange ampuliriza eŋŋuumi atawe yatandikira bupya. Bano abasajja baakubagana, bwe bakubagana bwe bati poliisi bwetyo yabiyingiramu era gano kakananga poliisi bakutte emmundu ne bakuba Master Blaster oba muyite Cornelius Oloya amasasi 2 mu lubuto agaamuttirawo. Awo wennyini teyasobola kubeera nga asukkawo. Bw'atyo omusajja wattu n'afiirawo. Kino kyaleeta okutabuka okubeeta abavubuka bano abaali abeebwayise oba abavubuka ba ghetto okubeera nga baayongera okubeera nga batabuka ne babanga enswera enkubeko. Era bano baalumiriza poliisi nga bagamba nti poliisi esazeewo okubeera nga eprotectinga abagwira. Bwetyo n'esaddaaka omwana enzaalwa Munnayuganda. Cornelius Oloya Master Blaster yali azaalibwa mu bitundu eby'Ekitigumu. Kaakati nno wano embeera poliisi yatuuka okubeera nga egiyinga era bwetyo omulambo abasajja baagwetikka ne bagutwala ku poliisi eri Kawempe ogw'omusajja ono Cornelius Oloya. Kale wano poliisi yatuuka okubeera nga eraba eremereddwa ng'emaze okubeera nga etta omuntu mulamba. Yali tesobola kubeera nga eyongera okubeera nga ekuba amasasi mu bantu, oba oliawo yali erina okubeera nga efunayo omuntu abategeera nga gwalina okubeera nga eyita asobole okubeera nga abayambako ku nsonga eno ey'abasajja baali bafuuse nga ekyonga. Kale nno wano baakwata essimu omukulu wa poliisi amayiddwa nga General Kale Kaihura
akwate essimu ye bw'atyo n'akubira President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebiseera ebyo n'amugamba nti bwangu jangu nnyambe ndabika nga nnemereddwa. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi ono yali amaze n'okubeera nga mu 2007-2008-2009 aweebwa contract ey'okubeera nga alwanyisa abavubuka bano abageto n'ebiragalalagala. Kati sooka olaba akantu kano katono nnyo katukwatako tukomewo mu ngozi. Akakalulu kaba kafu. Nchiddamu bw'otiikinga bw'oti ako kafu. Kubanga akayini kayise mu layini. Nobwe kagenda waggulu kaba kagenze mu box y'omuntu omulala. Akakiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu. Oba olonze naye nga ekyolonze kifu. Ekyokubiri waliwo omuntu omulala ajja kubeera nga wano. Bajja kubeera bangi. Ono muntu ayinza kuba muntu gw'otayagala. Ireka kukola bwoti oba toronze. Ireka kukola bwoti oba toronze. Ng'omaze kutiikinga ng'omaze n'obw'otiikinga bwoti. Ono ye Kyagulanyi ne ambrero giraba ng'obutiikinze bulungi bwoti. Naye n'oddamu n'osaza ku muntu gw'otayagala ono. No mu kabokisi n'osaza ku muntu gw'otayagala oba toronze kaba kafu. Mwetegereze ebintu bino. Bajja kuba bangi wano. Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti. Ako kayini ke baagala tikayise mu layini muno tikayise wano tikayise wano tikayise wano. Mukitegede? Now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi ne weeraba n'olaba nga kayiseemu. Kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gw'okalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojjeka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda. Oddemu olonde bulungi. Oddemu olonde bulungi. Oddemu olonde bwoti. Ako ke bajja kubala. Ekyo kintu ky'okuddayo kiri ku lusho. Abantu bangi mukwatibwa ensonyi, abantu bangi mutya, n'olaba nti banandaba batya, gwe n'ogenda bugenzi. Naye bw'oba ozeeyo wali bajja kuwa akalala oddemu olonde bulungi. Mukaga wana akalala nti omuntu aba very excited obudde obusooka ajja bwati n'atiikinga wano bwati n'akola bwati tiiki eno n'eve wano ebyo byonna bifu bannyonnyole bategeeze ebyo byonna bifu. Akaluluko kyekyokulwanyisa kyo. Akaluluko ge maanyi ga President Kyagulanyi. Akaluluko ge maanyi ga Ambulera. Akaluluko ly'essuubi lya Uganda empya. Kaakati mukwano gwange twali tukyatambula butereevu ntambula na Hajji Abudu omusomi w'edduwa ow'ebbaluwa nakugamba nti ono yasomesa abalala bonna abasomera bannayuganda amaduwa. Kaakati ono ate ye master waabwe tolonzalonza nagamba ng'olina ekizibu ekya buli kkala ne bw'oba oli bweru wa Uganda. Kaakati omusajja muddukiremu bwangu omwangu yatta enswa. Wulira twakomenga President amaze okubeera nga ayitibwa bw'atyo amanyiddwa nga Kale Kaihura. Era bw'atyo President Kyagulanyi ebiseera bye Bobi Wine bwe yayitibwa yatuukira waleeri e Kawempe ku police aba Central Police e Kawempe. Bw'atyo n'asanga ng'embeera ekyamazima matuufu yali yakazigizigi, embeera yali eyungula ezziga. Bw'atyo nga guruupu ey'abannayuganda eyongedde okubeera nga ewera ate nga poliisi egamba yali tekyasobola kubeera nga efuna amaanyi agaddamu okubeera nga ebakubamu amasasi okubeera nga eyongera okubeera nga etta omuntu. Jjukira nti noono poliisi egamba yamutta mu butanwa. Kaakati olwo bannayuganda baatandika okubeera nga bawenja buli mu Sudaani buli mudinka we yabeeranga we baali nga bakolera nga bannayuganda babayigga we baali basula bannayuganda nga babalumba mu mayumba. Era kigambwa mbu waliwo n'abamu abaali batandise okubeera nga batta bannayuganda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno olwo nga tabbu egenda okubeera nga egwa. Jjukira nti ne mu ggwanga erya Sudaani bannayuganda gye bali bangi nga kyali kimaze okubeera nga kyeyoleka lunywe nti poliisi bw'etaayite muntu nga Mwami Kyagulanyi okubeera nga kakkanya abantu bano kyali kiyinza n'okubeera nga kingira munda mu ggwanga erya Sudaani. Olwo nga n'Abasudaani batandika okubeera nga bawolera eggwanga ku lwa bannaabwe abali bamaze okubeera nga battibwa mu ggwanga Uganda. Kale nno bannansi b'eggwanga erya Sudaani abamu battibwa naye eky'omukiso mulungi bw'atyo Bobi Wine yayogera ne bannayuganda era ono
yatuuka okubeera nga abakakkanya era bw'atyo yasaba poliisi eya Uganda babeere nga bamuwa ensimbi ez'okubeera nga batwala mayiti kubanga poliisi baali batyayo okubeera nga batwala mayiti eri ekitigumu. Kale nno poliisi yakola ku nteekateeka ey'okubeera nga eziika musajja waffe eyali amanyiddwa nga Cornelius Oloya Master Blaster era nga bolaba mu kifaananyi awo President Kyagulanyi Bobi Wine bw'atyo bwe yali ayambadde. Kale ono yayolekera ekitigumu bw'atyo ng'akulembedde era nga poliisi yamaze okubeera ng'eteekamu ensimbi ezatwala mayiti ya Oloya okubeera nga aziikibwa mu bitundu eby'ekitigumu. Kale nno Bobi Wine anyumya agamba bwe yatuuka eyo era olutalo lwaddamu okusituka lubi nnyo nga famire ey'omusajja ono yali eyagala kubeera ng'egaana omulambo guno oba mayiti y'omusajja Cornelius Oloya. Wabula ono yasobola okubeera nga abawooyawooya bw'atyo n'abakakkanya era ogenda okakkana nga bakkiriza okubeera nga baziika. Wabula eŋŋumi yaddamu n'enyooka ng'abasajja beeri baali baagala kubaganamu ne poliisi era nga bano baali basaba famire ebeere nga yeziika omulambo nga bavudde e Kampala tebalina kukwata ku mulambo guno. Kale nno enkalu zaaliwo era bw'atyo Bobi Wine yabayimiriramu mu makkati abeeri basobola okubeera nga bamuwuliriza bwe batyo n'ab'e Kampala basobola okubeera nga bamuwuliriza. Kale nno mukwano gwaffe n'aziikibwa mu kitiibwa naye nga kigambwa nti ono yatuuka n'okubeera ng'aziikibwa kiro kubanga obwegugungo bwali bufuuse obwegugungo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Bobi Wine ayongera okubeera nga anyumya agamba Cornelius yali musajja mulungi nnyo era nga talina ttabbu na muntu yenna wabula kyannaku nnyo nga poliisi ye yamutta kennyini yalina okubeera nga emukuuma. Kale nno kino kikulaga nti okutugumbula bannayuganda okutta bannayuganda nga poliisi ekikola ekyo si kipya kize kivira ddala emabega mpaka nakati. Wabula 2016 bukedde olupapula lwandika ku mwami Kyagulanyi emboozi etaali nnungi naye mbiro byonna nga bigenda mu maaso katufe wajabuta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale bwetyo poliisi nga bwe nkunnyonnyodde bukedde olupapula baawandiika ne bakuba omutwe ogwali omunene nga bano bagamba nti Bobi Wine bwe yagenda ekitigumu okuzika Master Blaster mbu baamukubirayo era mbu ono ekyali kimututte kyamulemerera okubeera ng'akituukiriza. Kaakati nno ono yavaayo n'akakasa nti bukedde nga olupapula yabasonyiwa n'ebigambo bye baamuwandikako n'ebirala byali bingi. Nze nkubuliddeko bitono ddala ku ebyo bye baamuwandikako ku mboozi eyo eya Master Blaster January 2016. Jjukira nga bwe nkunnyonnyodde nti Blaster yali amaze okubeera ng'afa December 2015. Kaakati nno bano baamuwandikako January 2016 President Kyagulanyi Ssentamu era nga kuva dda bukedde bwetyo yalinga eraga nti ne mbayimbi bano abaali abasatu abaali ab'amaanyi yali alina sayidi weegwa. Jjukira nti omwaka gwe gumu 2016 bw'atyo mwami Kyagulanyi yayingira politics w'eggwanga Uganda officially ono nga yatandikira Kyaddondo era eno gye yawangulira obubaka bwa parliament waggulu nnyo nga baali bamuvuganya yabwangula n'ebitundu byali bisukka mu 8 okudda waggulu. Kaakati nno ono yatandikira okubeera ng'afuuka ettabbu okuyambako Uganda okubeera ng'egenda mu maaso. Kumba ono teyamanya nti wano mu kubeera nga ayagala okubeera ng'azibula bannayuganda amaaso n'okubeera nga akwata omumuli oba akoleza ettaala ey'okununula ensi yaffe oba oli awo abavubuka abato omulembe guno basobola okubeera nga nabo batwala ku bukulembeze. Teyamanya nti musajja wattu yali akulyetinze a bunch of enemies oba yali akulyetinzewo ekiwagu kiramba oba ekyabalabe okubeera nga munnange bamukooza akajiri. Jjukira nti ono y'omu ku basajja abasinze okubeera nga balwanyisibwa naddala mu byobufuzi bino eby'eggwanga Uganda okuvira ddala ku mwami Museveni ng'ono akutta obuwumbi n'obuwumbi omudidi n'omudidi ogw'ensimbi gwayiye ku Kyagulanyi tegubangawo bukya byafaayo bya Uganda bibeerawo ne mu gavumenti enkadde ezaali zibaddewo.
kakati ono alwana n'okuuka ejjembe okulaba nga mwami Kyagulanyi taddamu kubeera nga yeegula obuganzi. Bino byonna ngo bitadde ku mabbali ebyokubeera ng'ono aguliridde abategeera n'agulirira n'abatategeera. Kakati ono yatuuka n'okubeera nga akwata buli atambula ne mwami Kyagulanyi, buli amukkiririzaamu ku ssabo n'abali bamukuuma nga babodegaadi be ne babateeka mu makomera, era nga ne wenjogerera bangi bakyali mu makomera bavundira eyo bapookeza eyo, naye nga bw'obuuza emisango egibavunaanibwa amazima gennyini osobola okubeera nga weewuunya. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, Museveni tabikola yekka, abikola nabo bennyini ate abantu abalowooza nti bali kudda olwa opposition, abalowoozesanga bannayuganda nti bali ku opposition naye nga amazima amatuufu tebabeerangako nga ku opposition. Bano badde batuliira munda mu ddiba nga musege nga nsolima zennyini eziwedde emirimu. Gye buvuddeko Monitor yakubye omutwe omunene n'egamba 25 years of fake opposition. Ako kakulu nnyo, 25 years of fake opposition. Era bano bataddewo ebifaananyi, kwabaddeko Mpuuga, kwabaddeko Besigye, kwabaddeko Lukwago, nga kuliko n'abalala abano abaluddewo ennyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda naye nga balaga nti bali kudda luvuganya gavumenti, naye nga amazima gennyini nga bwe tuzze nga tukibagamba nti bino byonna kibadde kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto. Mwannyinaze Patricia, mwannyinaze Sister Marie, kibadde kiguumaaza. Mwebale kulwana kwagala nsi yammwe. Amazima gennyini ffenna tukkirize mwami Kyagulanyi pulezidenti waffe tubbi oba oliawo essaawa yonna wenjogerera. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza, njagala nsooka nkutwaleko omusajja ono. Omusajja ono kiki kyabala? Tukimanyi nti nsolima, naye sooka ombuulire abala kiggwe bw'owulira ebigambo bino nkomewo. Ekyasinze okunnuma nga n'abaana abato myaka 5, myaka 6, 7, 10 kali mu layini, era bw'okayisaako omukono nange mpa. Kati fe abazadde nga tolina bw'omuyisaako ssente n'omuwa, akitegedde nti zino ssente za campaign, oyo olaba ba campaign mbirombiro kwa kamanyi ejja kubaayo okufa. Mukyala wange yanga ntulekerawo bbawa ssente abaana abato, etandika kugulanga mikebe gya swiiti, kali nga abakulu ssente abato swiiti. Era ng'olaba omwana engeri alwanyamu akaswiiti, ng'olaba omutima guli ogw'okuba ne ketulia gukoze eki. Era olumala mu akaswiiti bw'oti muyanga ya kyatayimbye ng'otuuka, kitegeeza nti akaswiiti kamuyingidde, kata kyayogeranga ye ayogeranga swiiti. So nze ndowooza nti tuleme kubizannyiramu, kubanga mpulira olubalaato, ndikujogerera olubalaato, abantu abagabye ssente zo bantu bakulu mu gavumenti, baminisita bennyini, at least n'ebifaananyi mubirina nga baminisita basimbya line. We cannot have a country that rots from the custodians of its morality. Nti abateeka okukuuma empiso ziyigiriza abaana ate be basoose okusiiwuuka. We cannot. Bulidde nfunye amasimu mangi ng'abantu banvuma, funye amasimu mangi nga ndibanga nti nawugulala, ndoza simanyi kyendiko, kubanga banga nti simanyi gye nalaga, sirina direction, sibitegeera, ebyo njogera byaki, teri munabyafuzi ayogera mazima, biki. Kati ate nze nfuuse ekizibu eyayogedde, naye nga amazima nkubuulire, nze nakeera ku makya kwolwo olunaku ng'akabando, kuba twateekangamu bando, ng'oteeka muno bando n'opasula namuno ogira bugize omuwa 10 okwanguza. Nakomawo nga kabando sikamanyi, nkeera ku makya okugenda mu byange ogenda okukwata muno okugira bweti nga kabando kakyalimu. So sente zetwagaba, it was public. Era bw'oba nga aliwo egaana, genda ku miryango gya banka obasabe CCTV cameras, olabe bamikaade bafulumanga n'ebibando by'essente empya eziwanyisiddwa. Era bw'ogenda kati njagala weetegeze mu society kati. Kale nno omusajja oyo mwenna mumanyi ye Ssa Simon Muyanga Lutaaya, era erinnya erya Ssa teyali yetuuma bwetuumi, wabula lyamuweebwa Kabaka ow'e Busoga. Tetumanyi yasinziira ku ki okulonda omuntu Ssa, amazima gennyini Ssa n'abeera nga bino byasobola okubeera nga annyonnyola. Era omusajja ono abadde mu mawulire okumala emyaka egisukka mu 15, era nga y'omu ku bakyaziza ba intellectuals ab'enjawulo ku pulogulaamu ze yakolanga ku NBS ezaali ez'amaanyi ennyo. Era ono yavaako n'agerako ku TV endala eyali emanyiddwa nga Baba, eyo nayo n'aweererezaayo. Era ng'omusajja ono avudde mabega ng'avumirira ebimu ku bikolwa ebyekko, ebikolwa ebyobusubira mu bbwa ebadde ku gavumenti eya Mwami Museveni. Kakati twebuuza, yavaayo n'akwata kaadi ya NRM bw'atyo n'abeera nga yeesimbawo mu kamyufu, era ogenda okakkana nga bamuwangudde
ate bubi nnyo wabula ono yavaayo n'akakasa nti baamubba era ono n'akakasa nti obubbi oba oli mu NRM abadde tabulabangako walala mu nsi yonna wabula yatandika okubulaba nga bulaba mu Uganda mu NRM. Kakati era ono yannyonnyola nti babadde bagaba essente empitirivu ennyo nga bazigabira bannayuganda basobole okubeera nga babalonda n'okwegula obuganzi. Era ono ayongeddeko n'ategeeza nti n'abaana abato baabawanga ssente kubanga nabo baasimbanga layini era bano baatuuka n'okubeera nga babawa switi. Annyonnyodde buli kimu nga bw'okiwulidde. Kakati gwe nga ggwe twebuuza abantu bangi abadde mu kamyufu ka NRM abavuddeyo ne bayomba nga bw'abaddewo obubbi n'okubbira akalulu wabula bano nga tebagenda into details nga bwe kibadde era nga bano tebasiinya ku kyakubeera nga baagabye ssente wabula nga bano bakomaawo nti emivuyo gibadde mingi nnyo nga bakaaba n'amaziga nga bwe twalabye Kayanja ng'akaabira omuntu we nti baamubba. Ekyebuuzibwa omusajja ono okuvaayo okunnyonnyola ensi engeri gye baagaba ssente gye baatonanga ssente gye baasimbyanga abantu layini nga bagaba bbando na bbando olowooza ategeeza ki? Ali mu kulabisa NRM nga yali agenzeyo nga mbega oba busungu kubanga baamubba ne bafundikira nga bamusudde ettale kyekimwogeza bino byonna? Ampuliriza nze naawe ekyo nkikulekedde bino byonna nga bigenda mu maaso. Omusajja ono gw'olaba Comrade mukwano wange ampuliriza yeeyogedde ebigambo nga byogerera Ssewandagi. Yogera nti Ssewandagi ono abadde nnyo musajja wa nkyukakyuka wabula ng'ono azaakyusakyusa ebibiina era ono teyakava mu kibiina kimu teyakava mu bibiina bibiri wabula ono aweza ebibiina nga bina mu kaalya ye yonna eya politics nga zaatambula mu ggwanga Uganda. Omusajja ono Ssewandagi amanyi y'omu ku bantu be tumanyi nga abamanyi wabula kya nnaku nnyo nti ate omusajja ono okumanya kwe atandise okubeera ng'ayoza ayanika mu ttaka anti ono yabuvuddeko azze akola emboozi nga tezigatta ayogera ku Wayiso Mufumbiro ono nga deputy spokesperson ow'ekibiina omusajja ono kyagamba nti ate kyawagira era ng'amukolokota nnyo era ng'ono ng'amwogerako bibi byereere ng'oyo ng'omutadde ku bbali n'ayogera ku Rubongoya yogera nti ono ye Secretary General waffe David Lewis Rubongoya owa National Unity Platform. Omusajja ono Ssewandagi n'amukolokota ebigambo bingi nnyo 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 omuli n'okubeera mbu yalemererwa okwesimba ewaabwe n'ajja yeesimbe mu Central. Kakati ensi ne yeebuuza mu Uganda Constitution etuwa eddembe kasita obeera ng'oli national ng'oli munnayuganda oli wa ddembe okwesimbawo wonna w'oyagala mu Uganda kasita kibeera nti banansi bakukkiriza mu kitundu ekyo ne bakuwa akalulu wabula gwe oli wa ddembe okuvaano ng'oli Muganda n'ogenda e Karamojja ne weesimba eyo kubanga Karamojja is a part of Uganda togaanibwa. Era tulabye abantu bangi nnyo abazze nga beesimba mu bitundu ebya Buganda naye kya nnaku nnyo nga basajja bano tebaboogerako. Sam Kuteesa amaze emyaka n'ebisiibo emawogola nga ye MP waayo era nga takyusibwa. Bwe yavaayo yateekayo muwala we era Kuteesa n'awangula akalulu era yali mu Parliament ku tiketi eya NRM. Rwashande si Muganda naye munnayuganda eyawangudde akamyufu akeeru emiyaga okwesimba ku Theodore Ssekikubo. Nkuzzaako e Kampala wano Katongole Singi sina munnayuganda si muddugavu wabula ono muyindi era naye annyonnyola nti ndi muyindi era ne bw'omulaba nti muyindi ono yatuuka okwesimbawo e Lubaga n'atuuka okubeera nga awangula akalulu ako wabula bwe yawangula teyasobola kubeera nga alwa ne mu Parliament abasajja baamuwawaabira era ogenda okakana ng'ono asikiddwayo mu Parliament olw'ensonga ze sigenda kubeera nga ŋŋendamu wabula nkuwa kifaananyi nti ne bakyeruppe basobola okubeera nga beesimbawo wonna we baagala. Tulabe Uhuru ono yeesimbawo mumulaba mu kibuga Kampala nga tewali amukuba ku mukono era n'awangula obwa chairman. Jjukira nti ono aludde mu byobufuzi era nga chairman mu NRM nga mukulu n'awangula mu Kampala. Abasajja bano tebavangayo okubeera nga bamwogerako. But why? Wayiso Mufumbiro era lwaki David Lewis Rubongoya abantu babiri be bafuuse ettabbu oba be bafuuse ekyonga okubeera nga boogerwako ennyo ne bafuuka emboozi mu Kampala. Kapiteni Francis Babu tuwamulaba nga yeesimbawo mu Kampala wano n'awangula n'aleeta ne mukazi we naye ne yeesimbawo tebaavaayo kwogera tebaakinyegako. Abaffe bano abasajja ddala ddala ki kye bategeeza kakati nno
Comrade Lukanga amuwadde level amusomesezza nnyonnyo era ogenda kakananga omusajja ono atuusa okubeera nga ava mu mbeera n'atuuka n'okutabuka n'atuuka n'okuyomba n'atuuka n'okuva ku puroguramu n'ayogera ebyawala n'ebyokumpi jjukira nakugamba buli lw'olabanga omuntu yenna ng'avudde ku pano oba ng'avudde ku puroguramu nga kuteesa ng'alemereddwa okukozesa obwongo bwe n'anyiiga be bwe tugamba nti yes eyo eba pointi nga ntuufu baba mukube ku kinyusi. Njagala nsooke nkuwa omusajja ono oli ebigambo bino bye boogedde ebimujje ku pano ebimujje mu mbeera natuuka n'okwagala okulwana. Ssewanda gy'alina information era nkyogedde nnyo okushow ez'enjawulo nti singa mmanyi Ssentamu Ssewanda gye byamanyi kubanga mumanyi naye n'abamanyi basobya waliwo analyzing ebiki ebikyamu. Ssentamu Ssewanda gye weetenda ne maama Obet Nabbosa era ngenda kuwa fact endala nti enkiiko gogamba tulina kwegatta. President wange Robert Ssentamu Kyagulanyi yawaayo omukisa ogw'okwegatta era n'ekitiibwa kingi n'akiteeka mu gundi wagambye senga we maama we senga Beti Chala Sebugwa Nabbosa. Enkiiko ezaali zigatta Nuupu n'ebibiina ebirala zatulanga Lwasamba yali kyalinga olwaliro aliruddawo aliruddawo emyaka ene mabega emyaka ene mabega kiki ekyamutwala mu NRM Katonda bakunyiza ogenda basitani abantu bonna tebafaanagana mwami Mukibi eri Mukibi talabangayo mutwanyize n'akuba omwana we n'amutta gwawo bakunyiza obatta talabangayo omuntu asse mukazi we yanyize omukazi we bakunyiza nze ayogera wano ndi muto okusinga kwani ku Ssebugwawo akalulu akawedde abali mu njeru bonna nze NUP nze People Power 001 mu district y'Ebuyikwe bw'otafuna kadi bwe saafuna kadi saagenda mu FDC tewali gwe tufaanana na Nabbosa kati yentegera weekola ki yandibadde akola ekisinga ku kyani njagala kati Ssentamu nga ye bwamanyi maama waffe Nabbosa Ssebugwawo ze simwinaako buzibu but am analyzing a political event eyaliwo muki mu mazima. Ssentamu yamukola ki okumujja yamujja mu FDC n'amutwala mu NRM bw'aba yaliwa FDC nga FDC weri nemunyiza lwaki yajja mu NUP kubange oli mutabani we ani yagamba nti FDC yamunyiza nkuwadde options zimeka FDC yanyiza Nabbosa nkuwadde options mbiri nze simanyi na byanyiza Nabbosa kati lwaki ebyo byogera nkuwadde options zimeka nti waliwo FDC ne wabeerawo ne NUP NUP ne DP ne UPC kakati ebibiina bino byonna FDC kale tugamba ebiri mu behind the curtains tujja byogera they are opposition political parties bw'oba onyigidde mu FDC ng'ebikunyiza biri mu FDC genda mu NUP bw'oba onyigidde mu NUP ng'ebikunyiza biri mu NUP genda mu FDC zonna opposition naye gwe bakunyiza mu FDC nze byamunyiza sibimanyi wabula kyenkakasa yali wa FDC kati ali mu NRM lwaki Katonda bwakunyiza osibira wa sitaani nze Lukanga akugambye nti mu myaka gye nina n'emyaka 40 emyaka 40 gye nina mbadde ebyobufuzi mbiraba bulabi nze omu ku bantu Kyagulanyi bagudde amaaso nti nno nga tonna bagenda kola bizinensi yo sooka ofe ku byobufuzi era Kyagulanyi principle yagamba nti bannange politics nsonga y'amaanyi nnyo okugirekera ba intellectuals politics nsonga y'amaanyi ogirekera byannabe yabufuzi ffe bannansi ffenna tulina ogyetabamu wennyingiridde mu politics nze mbadde muwagizi wa Kano Dr. Kiza waliwo enjawulo wakati w'omuwagizi ne member w'ekibiina today I am a full member of National Unity Platform kadi njirina ndina mukulembeze mu NUP mfisaawo obudde bwange ogenda okukola emirimu gya NUP mu district y'Ebuyiko yonna district nene mu width ena kilomita 7 mulengise ina kilomita 45 njikolamu emirimu gya NUP nga tewali ampadde wadde n'ennusu n'ekikumi nentuze enkiiko nenkola harmonization abayombagana abalwanagana awetaaga okuzika mu district yonna nengena nenzika nenkiikirira president wange kakati principal nze ndi wa NUP era bannayuganda abali awo bangi bagenda mu comment section abaweza n'emyaka 5 nga talina political party yali abaddemu kakati bwe ngamba gundi muganda wange mukuru wange omusajja omugezi ennyo Ssewandagi nti Ssewandagi you are a political makopolo is a terminology kigambo kya luzungu kutegeeza muntu sikumanyira their terminologies ezikozesebwa to define something nga useful idiot kakati gundi balamu bamuyita useful idiot yanyiga naye nga terminology mu luzungu ekola ki kakati okugamba makopolo olaba kuyita hajati hajati tolina kubeera musiramu hajati kitegeeza omutambuze
okategedde kati n'okugamba nti Makopolo kitegeeza ono yali mu NRM bwava mu NRM najja akola PPF PPP bwamala okola PPP kati nayingira mu FDC bwava mu FDC n'agenda mu Farmers League bwava mu Farmers League mbasi kuvumya okugamba nti yo political Makopolo ikize terminology yaki Farmers Association ekibiina kya byabufuzi ate manyi bulijjo ntomanyi ku Luzungu awulidde ennaku mu nsi gyesuulirangako ennaku esinga ne lwe nafiirwa omwana nagirabye Museveni lwe yakyadde Mmengo ng'agenze okukwasa abataka ettaka naye otuuka otya ku sserigenda okuzisinkana abataka kuba bwe tugala kati buze ndi wange layini yange eyakasujiki Lubinga n'ogenda osisinkana abataka nga Kabaka tamanyi Nabbosa n'akulembera abataka naye abantu b'endiga abo abasinga enkwe simanyi bwe baligenda zikomya kubanga olunaku olumu bwe ndijja n'enkulaga abaagenda batuuse enkwe ku Bwakabaka abasinga bandiga Buganda ekubanja billions za sente tozifuddeeko wabula ozze oleese sente ozimbira abataka kikyotegeeza naye ng'ebizimbe by'Obwakabaka mwotudde renti tosasula obunyoomi obwenkanidde awo era sirabangayo mu nsi muno omuntu ajeri ajoze Bwakabaka kwenkana President Museveni tabangayo najuze n'okujulirira ne ŋŋamba nti waakiri yandibulese n'atabuzaawo Obwakabaka ne tutaswala kutuuka awo ku kye yakoze ekigambo kye bayita abataka abo bennyini be bavunaanyizibwa Kabaka First Headmaster mu Bwakabaka bwa Buganda yalinze First Headmaster nga baakatuddiza olubiri First Headmaster mu kutandika amasomero ga Buganda yalinze wotudde neewa saagala abantu ba mistaking nti njogera ku kintu kye simanyi neyawandiika ebbaluwa egoba amagye mu lubiri gaggwemu b'officers abaali basigaddemu yenze gwotudde neewa okakasa butereevu siri wabbali nnyo Mmengo Kabaka asirise Kabaka takyayogera waliwo ate abafuusa aboogerera Kabaka ennyo ndegedde waliwo ekintu ekiri Mmengo awo amaanyi agaali aga Mmengo ffe ge twali tumanyi nti tosobola kufuga wano nga ne President Museveni okutandika akalulu atandikira Mmengo najja n'akyalira Kabaka n'akima ku buvunaanyizibwa wa Mmengo okyabiraba Nabbosa n'okulembera abataka n'oleeta President Museveni n'asisinkana abataka ne butuuka nga Kabaka tategedde ne butuuka olwaleero nga tetunnafuna single statement eva ewa Katikkiro ku ebyo ebyakoleddwa waawulidde Katikkiro ng'anyeze waawulidde ku minisita w'ebyennono oba Katikkiro deputy Katikkiro naye waali obukulembeze bwonna obwennono ani yanyeze ku bujozi President Museveni bwe yakoze Mmengo kakati nno ebigambo byebyo ampuliriza abasajja bonna beewuunya abantu betwalowoozanga nti balimu empeke nti balimu ensa naye ng'amazima gennyini naye bw'oba owulidde ebigambo ebizze nga byogerwa abantu abo tosobola kubeera ng'osigala kyekimu tosobola kubeera nga tonyiiga tosobola kubeera nga otova mu mbeera nze Eke Master mbaddewo emabega w'omuzindaalo ndowooza olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tutunuulira ebigambo ebyekusifu ebimu ebyabadde emabega by'otasobodde kubeera nga otegeera ng'ekigenda mu maaso Mmengo kifumba mutuku kitiisa kyennyamiza amawulire gamaze okubeera nga galingizaayo nga galaga nti Mwami Museveni yandibanga kakati buli ekigenda mu maaso Mmengo yalagira era mayiga obutabeera ku mukolo guno ogwa Museveni
tulowooza nti nno yaguzize buzizi ebyo byonna byabadde biteeketeeke byabadde bipange abaffe kabaka yagaana emmotoka amala ogaana emmotoka mwami Museveni akwata biliyoni 9 agula ettaka Emmengo ate ddyo agenda na kuzimbirako abataka ekizimbe ekya biliyoni 5.8 byonna bingi enkya ogenda kuwulira abalangira n'abambejja